Eriyo ebintu byenjagala tubiteekeko essira. There are things that I want to put more emphasis. I want to put more emphasis on those things. Number one, as we reclaim, tuteekwa okureclaiminga obulamu bwa family buddewo. Families are breaking. Parents are killing each other. Waliwo omwoyo omubi ogwalumba family. Abatafudde era nabo balinamu alinga afudde. Bw'oba otambuddeko mu Kampala muno n'ebibuga ebitwetoolodde, rehabilitation centers zeeyongedde. Sente za rehab zisinga eza tuition. Kubanga tuition tosasula buli mwezi. Rehab osasula buli mwezi okuva ku bukadde 2.5 okudda waggulu. Abaana abaliyo baana b'abantu. Now you can imagine. Ani alina obusobozi obusasula obukadde 2.5. Abaana bali mu njaga enkambwe ennyo. Ku bantu 10 abaguba eddalu, omwenda njaga. Ku bantu 10 abalalu, Oluganda lunafu. Out of 10, it's only 0.5% that is totally mentally disturbed as a sickness. 9.5% is because of drugs. Era bw'osanga eyo nga atambula alabika yagudde ddulu njaga yebeere mususeeko. Njaga. So as we reclaim, tuteekwa okureclaiminga obulamu bw'abaana baffe, obulamu bw'abaganda baffe. Family zikolanga mukolerera kusasulira ali mu rehab, ate bw'avaayo n'agitandikirawo. Ne mumuzaayo n'avaayo n'agitandikirawo. Ne mumuzaayo n'avaayo n'agitandikirawo. Sitani ayonoonye family abooluganda. Tusaana okuŋŋaana okusaba. Tusaana okuŋŋaana okusaba family zibeere independent nga sitani talina mu magalo ge makyafu g'ateekamu.